Yes. Yes, tupaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanyi ddoboozi Pampita Ntambi Jimso, of course Rich Boy Maxud Junior. Nakulwaleero no aganya okuba nti Jose Chameleone afunye oba alangidde management empya. Bye bino bye tusobola main points zisobola okuba nti tutunuulira as Jose Chameleone ng'omuyimbi n'ebisigaddewo nga bwe tukugambye nti Chameleone aze amanagingibwa abantu ab'enjawulo nga mu kusooka bwe yali mu Agopa DJs yalina omukyala omuzungu amanyikiddwa nga Dorothea. Eno no management ya Chameleone bweze flowing bwetubeze nga ntikumenyeramu. So yalina Dorothea yafukira manager ne bakola ennyimba oba oluyimba lwabwe lwasooka oba albamu yaabwe yasooka panage yawo mu 1999. Of course, management ya Agopa kugata ne mchala mukuru gwe bayita Dorothea. Chameleone yata oluyimba lwo lukyasiza okubeera olw'amaanyi era Uganda oba East Africa ne Africa yonna yawulira lwe bayita Mamma Mia. Jose Chameleone okuba nti yali ku management ya Dorothea finding a way okuba nti anoonye oluyimba lwafuuka lw'amaanyi e Kenya ne Tanzania naye nga olusigwa kabi nnyo. Agezaako okuba nti finding a way okuba nti agezaako okujja mu Uganda promoting music. Of course, omukyala gwe bayita Dorothea yali manager we at the same time mukyala we. No, bwe bajja wano bakola ebintu bingi eby'enjawulo era Chameleone yali wakabi nnyo we yatandikira n'okukola ekibiina kye bayita Leonine Musical Empire. Abantu abasookamu awo Baganda ab'ewizo, kwaliko Kyagayagayo, kwaliko Small Acts, okitegeera kwaliko abantu bangi. So in that period Jose Chameleone n'afuuka w'amaanyi ne Baganda babo abalala bamujoiningirako be bayita Bebe Cool ne Bobi Wine. Scandals zonna ezaaliwo tuzimanyi. So Chameleone amala okuba nti ayawukana ne Dorothea, ayawukana mu bintu by'omukwano okuba nti omukyala yali akola ebintu by'enjawulo. Chameleone yagamba nti omukyala yali drug addict nga ayagala n'ekyo bayita enjaye n'ebintu ebigenda oba ebitambulira mu kkubo bw'ebyo oba oyinza okiyita ebiralagalala n'ayawukana. Ekyo nno Chameleone engeri gyali kyafuuse superstar wano eno nti tekyamuzibuwalira ne mu East Africa kuba wano yali alinawo gwe bayita baganda be gwe yaleetawo Humphrey Mayanja. Of course ng'ate Tanzania alinayo Tuva n'omusajja omulala muna Kenya munnamawulire abali bahandulinga music wa Chameleone. Of course okuba nti asigala ku top in East Africa n'ebintu ebisigaddewo. Chameleone bwe yaemployinga Humphrey Mayanja, of course oli mukulu waabwe. Humphrey ajjanga akola ebintu ebyenjawulo. Yakwata brand ya Chameleone n'agiteeka ku level eddako. Chameleone ye muyimbi eyasooka okuwangula mu period ya Humphrey Mayanja. Nti Chameleone ye muyimbi eyasooka okuwangula gye bayita Artist of the Year mu Palma Awards consecutively ate yagiwangula emirundi egy'omudiringanwa ebiri. By that time nga obeera Artist of the Year Palma Award yekuwa millions bayita TAM. Millions ezaali nnyingi ettaano ng'era obeera wakabi nnyo. So Chameleone ku mulembe gwa Humphrey Mayanja era bagezaako okuba nti bakola. However much mu period eyo mwalimu scandal nyingi waliwo Bebe Cool bwe bagira okugenda ne bagira naye abantu batandika okwekuba ebikonde era tulaba nti omusaayi gwaliwo mungi nnyo mu kuyiga n'okuba nti abantu bebbaawo waliwo bawunsa bamuyita Isa omukyalo wa Brown bwati yali munene nnyo yalina akavuyo kangi. So mu period ya Humphrey Mayanja era brand ya Chameleone neba nti faafaamukawo. So kati tuvaawo Jose Chameleone ayawukanye ne muganda we gwe bayita Humphrey Mayanja ebintu nsonga zaali za ssente alese Jeff Chiwa. Jeff Chiwa okwo Jeff Chiwa of course yabeerangawo. Jeff Chiwa zene muganda gwe bayita Chiwa ne Brad Kenneth nga bamuyambayambako kaawo okubeera nga batambuza ensonga za Chameleone. Of course brand ya Chameleone yasigala kyekimu ku Jeff nti Jeff Humphrey yakola ebintu eby'enjawulo. Yalina connections yali akoze. So kyamuwamukawo obuzibu era Chameleone by that period baali bamuvugamu ka speed awa Bobi Wine ne bajja n'amutwalako ekintu era twafuna ne scandals results embyawo mu myaka egyo mpaka omusajja waffe ne bamumenya amagulu nti mu period ya Jeff
mituje byako ebitagenda straight tunakuwa lero Jose Chameleone obanya okuba nti Jose Chameleone alangidde kye bayita new management gyafunye Chameleone kiki management erina okumuyambako ennyo okukola okuba nti abeera w'amaanyi bino nno byetugenda okugamba ekisooka Jose Chameleone muyimbi amanyikiddwa Africa naye ate Chameleone alemeddwa okufuna oluyimba oluba nti lusobola okutopinga Africa for the last 10 years. Why? Dalina mu last 10 years because wale yali yagezezaako naye yakuba n'abeera limited somewhere. Nti Chameleone brand ya Chameleone si ya tujja kukolamu ssente oba nakukola bintu ebyenjawulo. Brand ya Chameleone already ekola ssente. So kati gavumenti like management ebyo gyetusuubira gyafunye kyena okumuyambako erina okuba nti ekwata music wa Chameleone nemutwala awantu awatuufu. Olwaleero awantu awatuufu wewaliwa Chameleone yeetaaga blog sites eziri international kubanga zimuwandiikako that's publicity ekisooka. Chameleone yeetaaga like 1,000 YouTubers okuba nti bakuba enduulu music we asobola okubanga trendinga ku YouTube n'ebisigaddewo ebyo nno bimukolera mu market mu nsi yonna kuba omuntu akulaba nga Chameleone ku YouTube. Of course omuntu abalaba Chameleone yeetaaga omuntu oyo asobola okukwata oluyimba n'alutwala ku MTV Base n'alutwala ku Trace n'aziwa aba Sound City n'aziwa international media platforms zonna ng'ate ebintu ebyo si kusubmitingayo just music wabula n'okuba nti bapeyinga abantu abo okuba nti bakola kye balina okukola. Wano nno twakiregerako nti ku Trace omuntu asobola okusasulayo $5 oluyimba luno luzanya mwezi. Chameleone aba abantu beetaaga era management ye kyalina okukola because brand ya Chameleone tebakyogerera yeeyogerera. So nga waliwo obuntu obutono obubadde bulemeseza Chameleone kuba nti atuukako owalina okuba nti abeera kuba ffena tukimanya nti muyimbi wakabyo. Amanagement ya Chameleone nedala kyensaba emuyambeko oba kyalina okumuyambako. Chameleone as a brand akyasigala nga atagala mu bbaala nti in that ogenda musanga ku Hideout, ogenda musanga ku Bubbles, ogenda musanga ku Kasa, ogenda musanga ku Wave nga tali paid talinayo kyageze kukola. Management etufuna kyalina okukola nsuubira nti bino byonna bijja olw'okuba nti abayimbi bano baagala kunoonyamu nti tebabadde na serious management bulungi management esobola okuba nemuteekamu ssente n'abantu comfortable n'okunoonya emirimu. So kino nno Chameleone kyakola kita brand ye ng'omuntu ekyogera mu balance nti buli bantu bebamulaba n'abakabijja akoma okufuna weakness okumulabamu weakness n'okuba nti ne price yekenera because sawa zonto tukimanyi nti Chameleone ayimbira miliyoni 4.7 okitegeera. So kati branding management yene empya erina okulimitinga movements za Jose Chameleone. Simanyi oba Jose Chameleone ali ready okuba nti agwenga through. Ekirala management erina okumuyambako. Chameleone ali mu politics. I don't know whether music ne politics bisobola okukwatagana bulungi. Yali akimanyi nti asobola okinkolera okukinyambako asobola okukimpa example. Kuba tulaba nti mu Kenya omwana mulenzi gwe bayita Jaguar yagenda mu parliament aba yafuuka MPR. Omusajja oyo bwe yagenda okuba nti agenda mu parliament tax z'abantu yali azze music alinga wamaanyi kigobebye naye bwe yatandika okufokasinga ku politics ne music career ye nefa. Sawa zino bwe tunoonya oluyimba lwa mukulu Jaguar tetulufuna. Professor J Tanzania byeri ku bizibu bya facinga nti Professor J sawa zino yali rapa wakabi naye tosobola kuba nti omulabako awatuna. Why? Music tosobola kukola bintu bibiri. Music first of all music ali political ne active politics simanga kwa so management etakuyamba okuba nti eterezaako Chameleone muteeke walina okubeera okiba nti management eze kusajja politics nga tugenda mu politics babanga ze bya music
Then kati Chameleone yekira management yesabe muyambeko Chameleone management ino kumuyambako tulaba abayimbi abakabi for example abakabi mu nsi yonna aba mu Africa especially mu Africa abayimbi bantu babera mu nsi zaabwe abwe abayitine Chameleone ino opportunity ku Manchester mu America na yikati basolo ebintu byebisobola okutambula nga bibina kuba olaba sawa oyizo okugamba nti Wizkid ye muyimbi wakabi mu Africa abeerawo Wizkid nno ebiseera bye bisinga bimala South Africa jagula okutuuze n'amaka avayo n'agenda mu America ne mu nsi endala naye nga most of the time abayimbi abakabi tebabeera mu nsi zaabwe okitegeera tojja kulaba battle ranking ebiseera bisinga bimala UK Davido okitegeera so ekyo lwaki Chameleone wabanga ayagala okuba Africa abandi okusigala nga w'amaanyi mu Africa Chameleone alina okukola ebintu ebyenjawulo okitegeera tulaba talina kubeera alina okuba nti ali eri management eno bwekola emirimu bwe bakuleetinga tebayita demand okitegeera eri artist eri like bw'abeera e Bulaaya tajja kufuna unnecessary pressure zino okutaba music bye batta because gundi atadde nsuubira nti omuyimbi bw'abeera e Bulaaya nga ne management team ebeera ku ground basobola okufuna room ennungi yokuba nti basobola okukompozinga n'okukalinga up on the table ne bawa ekintu nga bwe kirina okubeera so Chameleone manene kirina okumuyambako I think walina okutuula n'obutuuze balina okubuteeka talina nnyo kubeera mu Uganda because mwano mu Uganda abaddewo byonna bikoze n'atandika n'okweteekako pressure tetalina kweteekako so mu management empya nsaba erongozemu ku ebyo ebintu ebitonotono so ebyo n'ebirala bye tusaba management ya Chameleone empya pozi n'ekirala Chameleone n'ekyo kantireke byonna ebirala byoba olinda ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli Jose Chameleone for you biki management byerina okubeera nga emukolera okukyusakyusaamuko n'okusigala nga ekipinga omuyimbi oba erinnya lya Jose Chameleone as a brand nga lyamanyi nsigadde Mtambi Kimzo. You can follow me on Facebook and Twitter Kimzo16 and of course on Instagram Mtambi Kimzo5. Bye bye for now. See you when you see me.